bazanye politics ow'enkyana ekitoddala yennyini kironyera ku bwongo bw'abantu okutta obwongo bw'abantu obulamu bw'abantu naki nekafuuka kakodyo nga boolaba covid yajja bebakola kyebakoze ne balangirira nti afudde covid n'otunuulira omuntu ne mukyalo we babadde mu maka gaabwe covid akwatamu atyo omu n'amutta oti n'asigala nga talina mu ddwaliro nti ali ku ndiri era kyolaba buli mukulembeze ajja mu Uganda asanga obuzibu lwakwagala kutandikira ku ffe ng'atunula ku nnyuguta eri baani batasisinkagana nti baganda nabasanga ne gavumenti nabasanga n'enguudo nabasanga ne kooti nabasanga n'ejje gwe si gwe ow'enkya be baayokya abakristu ennamugongo baggwawo bugwe beeyongera bweyongera be batta abakristaayo ennamugongo bakendera bukendeezi beeyongera bweyongera kaakati olwafuubanya ky'obwongo obwo butakola emyaka ena ndi mu kaduuku nga wakwata ki nga ne ku ssaawa ya leero obuuliddwa by'otwala mu kooti byewabuuliriza ku oyo banna oli njagala mbalayirire gw'okuzannya nti ojja kukola olukujjukujju lw'omuntu ng'omu mu kulwanyisa obusiraamu kale ekigambo ekyo si kyogere kubanga kirabika ng'ekiwemula gwe wennyini gwe weeyambulidde Katonda. Mbaniriza nnyo yenze Kanka Kapita yenze producer wa TM Online Television era nze gwe owulire eno kutuusaako program eyitibwa Political Dose. Njogero bajjukizaako bulwemba nkola Political Dose ntambula ne Haji Biyinzika ono musajja musomi wa dduwa anyamba nnyo kubanga mbatuusaako programu zino. Yogerako ne Haji Biyinzika oyo gw'olaba ku screen ng'oyitira ku namba y'essimu eyo gy'olabeera ku screen mwogere ne Haji Biyinzika ku nsonga z'okusoma edduwa. Bannayuganda abaagala okukola emirimu gy'ebweru nabagamba funa omulimu ogwegasa oguliko akasente naye tosobola kufuna nga toyinaamu skills kuyamba kufuna mulimo ogwegasa gwe bakusasula akasente akalungi. So kolagana ne Tiger Sharif ye ssenkaggale wa academy eyitibwa Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy eno eri mu Abu Dhabi ku luguudo olugenda ku airport bagiyita Airport Road okuliraana Al Wahida Mall. So Roast Coffee Academy bakutendeka mu barista skills, bakutendeka mu latte art skills, coffee profiling skills ne skills nyingi nnyo zonna nga zikwatagana ku coffee. Ate gwe munafu ali e Uganda atasobola genda Abu Dhabi wano waliwo contact ye Uganda kopako enamba y'essimu ogibabuuze tusobola okutwala eri mu Abu Dhabi n'omala okuyiga ate ng'ekyenjawulo nti bw'obanga osomye ne Roast Coffee Academy basobola okubanga bakufunira omulimu. Roast Coffee Academy mugyeyunire musobole okufuna emirimu egiriko akasente. Nkujjukizaako nti nyina property yange gye ntunda. Property eno nnyumba ewedde emirimo ng'eri ku kyapa kya 5 ku 10 eri mu Lower Nabuti Mukono Town Council. Property eyo gy'olaba ku screen gitunda $2.5. Buli kimu kye weetaaga ku nnyumba ng'otandikidde ku kyapa n'ebisigadde byonna ku ebiri. So nkujjukizaako munguleko property yange. Mwebale kutwagala, mwebale kutuwagira, era mwebale kubeera nga mutubeererawo. Kale nno naffe twewaayo ku bantu baweereza Haji. Nze mbadde mubuzeeko naye mbaleetera obubaka buno nti Haji abadde mulwadde mu mbeera nakati saabadde wabula nakati naye lwakubanga Haji yaguma Haji. Naye kale mwebale nnyo okubeerayo mbalamusizzaako gw'alaba ekiro wasiibye otya ate alaba emisana wasuza otya nga bwakakya mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Haji ebintu ebyo ensi Katonda engeri gye yagibumba kusobera naye ate tekusobera busobezo olina kugikkiriza nga bwe yakola ki nga bwe yagituwa. Haji abantu batwagadde era abantu bakuweereza obubaka newankubadde vidiyo gye twasembayo okukola yabatiisaamuko yali y'ebigambo ebyali tebigenda kujja bulungi. Kansooke Haji nkubuuzeeko n'abantu baffe tubabuuzeeko tulyoke nkubuuze ebyolwaleero. Haji wasuza otya ssebo? Bwakedde mukama wange.
obadde obukuluma bugenda buddako emabega kubanga erinnyo baalikuulamu era njagala okutuusa okwebaza kwange kubanga bannassalaamu abali mu Uganda wano n'abali ebweru twayogeraganyako nabo nga ntudde mu mutyawo ne bagamba kyokka ndi wano naye ssebo minisita Linnyo ansenkenya naye ngenda ddi wawaabira era ne bansondera essente ezasoba mu kakadde nagenda okuva mu mutyawo ng'essente nzirina ne tukkaanya na musawo kugenda kujjamu Linnyo lino era kati guwojjidde sanga erinnyo baaligyemu balijjamu ku Lwokusatu era nga ngenda nzira emabega naye nga kwokulya sinatandika kulya kubanga ekiwundu kino tekinnaba guma bulungi ekibuno tekinnaba kkamuka kutegedde yagi bannassalaamu mbebaza nnyo olw'omwoyo ogwo gwe baalaga nti tuli bumu kubanga omuganda akubanga nti munno mu kabi yaba munno ddala a friend in need is a friend indeed yesebo oye muzungu kutegedde aje aji bannassalaamu bano bebaliwa ye UNBC eyali eyakaliisa nkutegedde bulungi nga bamutima mulungi Katonda atusaasidde ne wabeerayo abantu abakyaliwo batyo mazima ekitasangikasangika ennaku zino bakyangwira leeta gundi weereza tuleka tuba wano nga erinnyo tulikyemu tulikula tulijjanjabye biki era nebakituukiriza sikyo so tujja kusonda tukuweereze ziizo zimu yali nkola ya ziizo nange nno kankubadde nga nabiwulidde saakuganyiza kutuula aje banaye abadde mulwadde mujja bajja kukkiriza tubeerewo akaseera akataabeere kawambu aje munnange gye mbadde eyo nga waliwo ebinjokya naye kansooke nkubuuze ku kitundu kyeno ekitundu kyeno gw'okimanyi waliyo sayidi gye baŋŋamba Haji mu kitundu kyammwe eno naddala mu Luweero eyo gye wakulembera ewali sayidi y'abalunzi abalunzi bakola kyenkana ki ku population y'abantu b'omu kitundu kino abalwanyi abalunzi waŋŋamba waliwo sayidi y'Olukoola n'eno ey'abasuubuzi eno abalunzi b'eno bakola kitundu kyenkana ki kuba ab'omu Luweero kakati ekitundu ku magombolola 2 amakadde ekitundu ky'eggombolola y'ewa Kyato n'eggombolola y'Engoma ge magombolola aga 2 agalimu abalunzi abo naye olw'okuba nti beeyongera buli kanaku toyinza kubabala nti bali bwe bati Engoma Ssaabasajja Kabaka gye yawa bannaffe ab'e Rwanda ye gye baba basenge ata etabagabanga bo beereeta bwereesi ekyo kigambo buga Ssaabasajja okusenza Abannarwanda yasenza balangira b'e Rwanda yabawa wali Bowa naye kati Ssaabasajja gwe mu ndagaano obalabamu mbadde mmanyi nakiwulirako mbu yabawa babeere Engoma babeere waabwe bali batambula butambuzi naye nalabyeko gundi minisita Bright Lwamirama ow'ebisolo ng'agamba Kalusu afuukidde abantu Kalusu n'aja omuwulirayo Kalusu sinaba kumuwulira ebintu ebyo ebya Kalusu babifuulanga jangu onkwekule be baleeta eddagala effu eritakola abo Lwamirama be baagala okukotogera bannaabwe ku nte z'abannaabwe era omukyalo oyo yalimu omukyala w'Essemba Buleeri babadde balwanagana nnyo ne Lwamirama abo Kabasi
Kaakati baba baagala kutunda nnyama yaabwe nga bagamba nti ebitundu gundi birimu kalusu. Ye wa kika kyoyo gw'otowola. Gw'otowuliddeko ku pulezidenti wagamba nti baatuleetera eddagala mu kifo ky'okutta enkwali zigejja bugezi. Ibiibu jangu okwekulugo baliko. Nabadde mmanyi ku sayidi y'eno kalusu wamuwuliddeko naye nange kalusu waawa nansobera. Abirina sizoni waagira ddala okusinziira ku minisita yagambye nti ekibi abantu be basaasaanya ne kalusu. Anti ojja n'obeera n'ente ng'adwadde ate n'okola pata ewuwo. Ti omuntu bw'alinnya mu busa bw'ente bubaamu kalusu n'agenda nabwo n'ambutambuza. Ne pati ezaabwe ze batunda oyinza okugenda ku faamu ya Lwamiramange ente ziremeddeko. Simanyi munnange. Kalusu oyo naffe yatusobera. Buli mwaka abalunzi tuwulira abajojjobya Kalusu ataggwa mu ggwanga laaji wakikaaki. Kalusu waffe wada ne tusiba kalantiini sabbiiti 2 ne bamujjanjaba foot and mouth disease obwo obulwadde bukwata mu bigere nakamwa n'ate ente zigenda. Bw'abanga akyalemeddewo osaba loola esimba ku kiraalo kyo. Loola esimba ku kiraalo kyo wano neeyitawo buyisi nkutegeera paka eri gye bazisalira. Waliwo ze basalira awo nabagandi bazisalidde mwezi bazisalira saawa ye ate oba ze baleese bagenda kuzisala olwo anaaba asiigawa etagenda mu Uganda. Kibuga temuli ndala. Waliwo alundireeyo mu ddundiro lyabwe bakukkirizaayo okutwala yente. Baleke kubuzaabuza abantu. Nkutegedde Haji. Kintu ekyo bulijjo nkyebuuza. Haji, waliwo ensonga ey'okubiri. Twalabye waliwo abasiraamu ate ng'ensonga eno nkulu kubanga oli musajja mugundiivu ne mu ddiini eno abatandise okuteebwa abaali bavunaanibwa emisango gy'okutta Kaweesi ne eyali Meeja Kiggundu. Haji abantu bano bateereddwa era nga bajjibejjeerezeddwa emisango gino. Abantu batunuulira nti oluusi gavumenti yammwe Haji ekwata abantu abatali batuufu. Nandi emyaka ena egiwedde nga bali bavundira mu makomera. Kakati oluvannyuma lw'emyaka ena nti ate bakoze eki? Bateereddwa era bejjeerezeddwa. Tinootunuulira omusiraamu nadde ewuwe nga ne we yaleka akayumba k'enkoko takasanzeewo. Naye ate nga newankubadde ateereddwa talina kyaweereddwa kweddaabulula kugamba nti tubadde tukoze ensobi. Haji ensonga zino ziraba otya ez'abasiraamu abakwatibwa nti ba ADF ate ne bamala ne bateebwa nga tebalina musango. Ekikulu bibiri biri mu ngalo zaabwe. Poliisi enoonyereza, ama enoonyereza ne pulezidenti gwe banoonyerereza. 3 in 1. Kubanga bw'otunula eggwanga lyajuwinze kulwokottibwa n'okukwatibwa kw'abasiraamu ne kafuuka kakodyo nga boolaba COVID yajja. Be bakola kye bakoze eno balangirira nti afudde COVID. N'otunuulira omuntu ne mukyalo we babadde mu maka gaabwe COVID akwatamu atyo omu n'amutta oti n'asigala nga talina mu ddwaliro nti ali ku ndiri. Kale bye bireetera abantu okubuusabuusa ebintu bino. Bazanye politics ow'enkyana ekito ddala yennyini okuzanyira ku bwongo bw'abantu, okutta obwongo bw'abantu, obulamu bw'abantu nakinaki. Obanga ddala baamukutte nga weeri lwaki tawoza. Nkutegedde Haji.
nomulabye omusajja eggulu wano ti emyaka ena ndi mu kaduukulu nga wakwata ki nga ne ku ssaawa ya leero obuuliddwa by'otwala mu kkooti byewabuuliriza ku oyo mpulira banna oli njagala mbalayirire gw'okuzannya nti ojja kukola olukujjukujju lw'omuntu ng'omuntu mu kulwanyisa obusiraamu kale ekigambo ekyo sikyogere kubanga kirabika ng'ekiwemula gwe wennyini gwe weeyambulidde Katonda oba Katonda yennyini yagamba mutume towange gwe mutume tolafuuba na lwa busiraamu obusiraamu si bubwo kubanga oli muntu afa naye obusiraamu bwange Katonda nze nja okubulabirira okubutaasa n'okubuluŋŋamya bwange omulimu ogwo gukola gwange olwo mu nsi olwoza mwalimu abasiraamu bameka baali bawera naye nga neno gye bali mu mwaka gwa Edi Lukaaga bino bwali kakati twali tetubimanya ebyo naye tebuliyo ye buli mbakuyitira obalabe abasiraamu olwatawaanira bwiriiri okwagala gwe omuntu omu weewa omulimo okubusaanyaawo be baayokya abakristu ennamugongo baggwawo bugwi beeyongera bweyongezi be batta abakristaayo ennamugongo bakendera bukendeezi beeyongera bweyongezi kakati olwafuubania ki obwongo obwo butakola okwewa omulimo ogwengeri obusiraamu kambusaanyewo ne bono gwe si gwe owenkya kojja okwewunyiza nga oluddewo okufa onooba olyanga mutabani wo omukulu aga nti nze buddala nsiramuse baabuulidde nenkitegeera bulungi onoomuggyerayo jambiya ate onaaba okyamusobola akuze naye oyinza okuba tukyasaana kugobagana naye ebyo tubyesonyiwe bijja kuyingira mu byobufuzi bwaffe ate bye bwonoonera ddala mpulira obwonoonefu bwe bwayingira mu Nigeria obusiraamu ne bwawulukukamu kaakati batta baana b'abantu beewamba beekolako ebintu lwaki biraba eringa bikyamu n'obyagala wano nasaalirwa nnyo Felix Onama yali defense minister waffe wano ku mulembe gw'oboto ogusooka mu February 6 gavumenti ya Nigeria ne bagiwamba ne batta abantu bangi nnyo sayi ne guyika mu Lagos naye mu kusaasira ku bantu b'e Lagos yagamba bugambe n'ekyo tukyagala nnyo okulaba omusaayi ng'ogwo nga gukulukutako nawano mu Kampala minisita mpulira owa defense bino bigenda okugenda okutuuka biri wano mu 6 May bali yali 6 February wayitawo mbale kabaka bamuzinze adduse agenze biki era yavaamu ekyo bano babadde batya kulonda ne baga nti oyo Felix Onama n'omuyizi atta embogo ye n'agitya ate tukyatyani mpulira okiwulira naye kino kye nasaalirirwako nasaalirirwa nnyo Felix Onama okufa amangu n'atalaba ku butemu bwa Kony emyaka 2 mu kitundu ky'omu North bade manyi wamusaalirirwako nti kyeyakola kyali kubanga nti yaga nti omusaayi yali agwagala okulukuta mu Kampala mpulira naye yali kulabye okulukuta mu Arua kubaabwe bennyini ayiribya be yazaalibwa nabo mpulira kale no ebintu bino
byetaaga kwegendereza. Bw'oyingira mu bukulembeze automatically become a father of the nation. Tososolamu nti ndi kitaawo wa Bannarwanda, ndi kitaawo wa Banyankole, ndi kitaawo wa Bagundi, ndi kitaawo wa Basoga. Bano be balabe. Bano abasigadde bonna balabe. Kiki bafuula abalabe? Basemberere. Bawulirize. Twala obudde kuba gwe mukulembeze waffe. Kutegedde Haji. Naye Aisha al-Qurashi ze wayakurasha ogwa baleeta. Kizibu Katonda ekiro ekimu n'akukyusiza n'abo busirikale walulyanga olukunkumulinga babo nga bakutunuzaamu eno emmundu nti mikono gyo. Mpulira Haji. Ate lulwa? Hapana. Anya kandi ekifo ky'opimiramu banno naye mbali kupimira. Naye bugenda okkerekya n'akuwagulira n'abalalula 1 bamuzinze. Kulembera bano bulungi. Nkutegedde Haji. Obusiraamu obunyonyodde bulungi. Kiwulikika Haji kiwulikika ng'oluusi fitina. Oluusi kugamba engeri gy'okinyonyoddemu. Kubanga nande kikubeera awo mwe muli ADF buli kaseera. Kubeera awo buli kaseera. Tewali anoonyerezebwako nga mulokole nga waliwo obutemu obwakoleddwa. Era tuwulira kitandikira ku muki. Abasiraamu b'egindi ogenda okulaba bakutte ate bano baaki. ADF kyafuuka kyakwekwasa oba ADF yennyini gyeri. Anti bwebanga gyeri girondoole. Naffe kamwa kwogera. Nali nfunye ku biwandiiko ng'ebyo. N'ensitula ne mbiwandiika mu lulimi olutegeerekeka olwange. Ne mbikwasa ADC wange. Bitwale waggulu eri. N'ogendako mu CMI n'abagamba nti information yatuuseeko wano bweti naffe tugirina tyuke. Kyembadde njagala is to alert you. Kukakasa nti mubirina. Naawe otunuulira amannya agoogeddwako n'agakwatiddwa ate bakwata beeno. N'ogamba bino tunaabikola tutya. ADF teriimu kumanya malala. Bw'ogeetegereza galiga agataliimu malala. Olowooza tulufuule lwa ddiini nti aba ADF baagala kufuula Uganda nsi nsiraamu. Obusiraamu no bonna bugenza okutuuka wano. Tuyise okutta bannaffe. Ziri entalo ez'eddiini ezaagwawo. Zaagwawo mu ddiini zonna kyobudolaba nga tulina ekiggwa ky'Abakatoliki e Namugongo. Tulina ekiggwa eky'Abakristaayo e Namugongo. Tulina ekiggwa eky'Abasiraamu e Namugongo. Kabe kasinge nga ffe twasookayo kubanga abaffe battibwa Muteesa asooka. Simwanga. Naye kaakati era nga siraba bakyakwata batta basomi abo abatatadde. Tyani yatta abajulizi nakati nga bakyabanoonya. Buli kaseera bano babadde babanoonya. Kubanga kyetunuulira n'enseka nti abantu bano olw'okuba tebasomanga ku Qur'an tebamanyi Katonda kyayogera ku Busiraamu. Ddiini ya Katonda. Naye nannyiniyo Jerera gwe yagituma yamugamba nti siiyo yange. Obulabirize, obukuumi, obuluŋŋamya byonna biri gye ndinze Katonda. Mpulira. Wali lulinga gwe oli mu Namasaka ng'oyinza okusanga omusiraamu omulonde e Masaka. Ku Bukristo obwaliyo. DP olina kuba wa DP ate omukatuliki ne campaign ezisinga zakubwanga Lwasani ku kyaki era nga kisibwako essira. Kyabanga na kizibu osangayo omusiraamu yeesimbyewo nga era nabo baba babalirirwe nga n'ebifo ebyesimbako tebiba biri ebyenkizo ebisalawo. Okiraba? Naye kati olowooza evuddeyo abasiraamu bameka? Kati ebyo abantu bakyabirowoozaako. Baagala bukozi. Buweereza. Naddala omuntu w'abantu.
gwe basingira ddala okuwa obwesige. Haji kutegedde bulungi. Ensonga eyo Haji olina ngeri gy'onyonnyodde naye singa abagikola basobola okugitegeera nga bw'ogiŋŋambye. Ffenna twali badde tutambula. Ebintu ebyo ne bivaawo. Tebyali badde bwe bityo. Era kati ye mukulembeze gwe tugamba bw'oba ojja teweeyambika mu kigambo kya ddiini. Bw'oba ojja teweeyambika mu kigambo ky'amawanga. Waliwo olyabuuza nti kale mmwe ne mugamba nti songa okufa kw'abantu emitwalo egyo 8 nga baafanga baganda beereere. Senga ebyalo byalisigadde byereere. Singa amatongo. Ate abaliyingiddemu okubirya gw'obamanyi. Naye bwe twegatta bwe twali amalgamative ng'Abaganda beegasse n'Abannarwanda n'Abalundi n'amawanga amalala twakuba aduuyi. Naye ng'essasi liridde Muganda, liridde ku Munnarwanda, liridde ku Mukyoli, liridde ku olaba? Ffenna tulwana kimu. Tulwana kimu era ensonga ffenna weetuli. Waliwo okubeerawo ng'abamu beesukkulumya. Tebakyalaba nnyo biri bye mwakola. Bwe bawulira amannya agafaanagana ge gali mu bifo ebisinga okusalawo. Bwe mwavaayo ate okwesukkulumya kwasukka. Newankubadde nga amasasi gabaliiranga wamu. Kintu ekyo si kirungi Haji. Katonda si musimagivu. Ffe tusomesebwa bwe tuti. Nti Katonda bino bye bizira ku Katonda. Teyeerabira. Teyeebaka. Talya nguzi. Tawalana lwa kintu kirala kyonna. Kujjako nga ye gw'odistabilize nze. Eno empalana zaffe ez'amawanga taziriimu. Era ffe waffe kituzira kugamba. Katonda ng'atwerabidde apaana. Ateebaka. Atwerabira atasemogera. Atalina kubongoota ku ye. Mpulira. Omugamba otya. Sirabira. Yagamba nti buli kintu nkikola nga bwe mba nkyetaaze. Kuba yakigereka. Yakuleetera olutalo olwekyayagala mu maaso. Neeri neefubutukayo olutalo kyayagala mu maaso. Abavudde ne bagenda bali bubi nnyo. Bali bamanya nti wayi Katonda muzibu. Yatugyemu enta. Olutalo lwe. Naye nga mu kifo abaddeko baaluwadde. Naye mu kifo kyokuga nti kankaka kikola bwoti ne bwoti. Takigamba ggwanga lyonna lisigamba kankaka. Kankaka n'ayimuka asaasaanye ekigambo kya Katonda kye baamutumye akikole mu butuufu bwakyo. Taliyimirira muwa obulenzi. Kankaka mulagidde. Akigamba gwe n'ositukiramu. Bw'otakikola bulungi. Penalty egenda kubayo kubanga agenda kukubonereza. Nkutegedde Haji. Haji bunnange akaseera konna tukulabye ng'omusomesa. Si lwa kusomesa ku vidiyo zino naye watugamba. Ne wali tonagenda wa Museveni eri. Baakujja mu kukalaamu. Haji abaana bagenda kukola ebibuuzo. Naye gwenge omugunjuzi agunjula. Era ebbanga. Haji embeera ene n'asobozesa abaana baffe okuyita obulungi ebibuuzo. Ebibuuzo tuwulira gavumenti yammwe eteekateeka abasiniya fo okukwata ekkalaamu batuule ebibuuzo ebisembayo n'abo bonna abali mu zi candidate class. Enteekateeka y'okubanga tutuuza abaana bano ebibuuzo omwaka guno Haji. Enaatugiramu abaana abalungi ab'omutindo nga guliko tubadde tutambulira COVID tannajja. Ekyo Katonda yakugamba nze ngulumiza oyo omuddu gwe mba nsiimye. Nenzikakkanya omuddu oyo kamujja wabadde ku lw'okwagala kwange nga sina gwe neebuuzizzaako. Nengulumiza eggwanga ku mawanga. Naye ate ne bukeera enkya nendikkakkanya. Kaakati nno na wano education eri gye twalimu gye tubadde tukola
negeze tukola emyaka 3 bukya tuva mu nsiko si eno tuyina kubanga tuyinga tubadde tutambula mu nsiko yaffe ne tuva mu kyererezi ne tutandika ne tuyingira ekibira naye nga tetuyingidde kusengamu naye tuyingiddemu kusala tuluguka ettale mpulira kaakati nona kino ebyenjigiriza biyingidde ekibira ku lugendo lwali olw'ebyenjigiriza naye ebyo binaasala ne bigguka ettale ebyenjigiriza bigenda kuddamu biterera okuvaawo webiri kati mpulira kubanga kati onnyonnyola omuntu n'asigalawo nga takutegedde teri ajja kutegeera bino waze atambule nga batugamba nti wandiika kino wandiika kiri wandiika kino wandiika kiri kubanga senga mbaddemu amakulu amatuufu ndabye abaana b'abakungu nga n'abalala bamemba ba paalamenti mu kibuga omwo nga tebawummulangako bukya covid abeerawo nga bo bakola ki abaana mu bisakate byabwe mu masomero gaabwe gye bali basoma anti eri afuluma mpulira bebava mu kiraasi bagenda mu domitry zaabwe nga beebaka baabaabwe ekitabo kikyakwajja newankubadde nga amateeka g'obutasoma gaali gateereddwawo mukama waabwe mpulira kubanga kuliko yantimekanaga nti muli bamukubidde essimu tijangu mangu oddukira omwana ono mulwadde nagatatu mubuuze nti yalwalirawa nti abadde mu kusoma alwalidde mu kusoma ne ku ssaawa yaliro bwogenda n'olambula amasomero ago 1 to 7 ojja basangayo kale ezo na biggwa nga nkuzaayo emabega Yusufu Kironde aba maka masiraamu Yusufu Kironde Lule yayimirirako n'emimbali n'akutubbo n'abuulira omufuna bw'asoma n'asoma njagala okulaga kozi ebeere emu bweti neereeta obuzibu bw'atuuka waggulu ne bamudedeekeza nti kale gwe giraba oti Yusufu Kironde Lule n'ava mu busiraamu n'afuuka omukristaayo abasiraamu abaali ebweru ne bagamba abasajja bano be baatulwanyisa mu mmundu ne batulemererwa batuyise eno mabega abaana temuddayo kubatwalayo olaba baleeta ekikonkono ky'abasiraamu okutuyita nti tebaagala kusoma kutegeera lwakikolwa kiri ekya Yusufu mpulira kaakati okuva ku Yusufu okuddayo okutunuulira omusiraamu omulala yali Lubwama Ntegere Lubwama Ntegere Lubwama bwafa twali tumaze okugunjawo omulala Abu Mayanja gw'omanyi obulungi Abu Mayanja ye mumanyi weebale nnyo naye ate okuyigirizibwa kw'abasiraamu kutandise emyaka gya 5 nga gaggwako 6 mpulira ne batandika okuvaayo kaakati olwaleero okyayinza okwasa myaka mwako nti abasiraamu si bayivu nga tulina ne yunivasite ezisukka mu 3 mwatuuka n'okugamba waliyo n'ey'abawala olw'enkola zammwe ez'eddiini gye mugunjulira abaana abawala bwekyolowooza abasiisita babagunjulira mugunjulira by'abafaaza abasiisita bo ate bo kuva secondary agaabwe ganjawulo nkutegedde yaji alakati oba okyatunenyamu ki enkola ey'eddiini erina okubukala okusinziira ku mitendera gy'abayigiriza gye bagaa nti ono twagala mujjamu kino nkutegedde yaji kale nno n'olwekyo ebyo mbadde nkolaga byanjigiriza tetubitegeera mujja kubitegeera wantujja enjuba etambula ekisigiza kijja kuyitawo nkutegedde yaji
mpulira nga ategeeza Haji nti ebigezo bwe babitaddewo babikole naye babiteereddewo abaabo ababadde basoma kubanga era grade zigenda kuva mu abo abatassa mukono newankubadde waaliwo amateeka kubuulira abo abanaafuga eggwanga lino tebamala sibaawo bokka bakitaffe nabo baavaayo nga basomyeko ne bakulembera eggwanga lino ne basala emisango emituufu ne baweebwa n'ebirabo be bakyaliwo kakati bali mu ttaka baprofesa Yusuf Kironda we bali tebaliiwo bansi bambi tebaliiwo obagudyona ayali chansala we Makerere ayakola university Entebbe eno mpulira we bali buli omu atuuka akaseera ke n'agenda mpulira oba luli abakristaayo be baali basoma n'abakatuliki ate olwaleero they are not the ones only buli omu obuyigirizi kati abulina kutegedde yayo gwe gamba nti nyina ebifo 500 njagala basiraamu bokka tubakuyiirewo olabe naye kuno okuumibwa omukisa tekitegeeza nti siriiyo okuumibwa kw'omukisa tekitegeeza nti obusobozi bw'omulimu tebuliyo babulina nkutegedde yayo nsonga nno nkulu nnyo katusabire abasomi omwaka guno bakompitinge bulungi ne bannaabwe ababadde batabbuuku bo nga bakuba misota naye kale Haji lwe nasembayo okubeera wano munnange kino tekijja kumpitako tuli mawulire muno newankubadde yagange ntera gakola mu ngeri eri organized Haji nzija nentegeeza ku Jakana nti naakulaba ne Jakana nanga nti Haji onaamulaba bwangamba nti tomulabe Haji naye ne mukubirako ne mugaa nti wayi Haji siikulaba olw'ensonga Jakana ngambye siikulabe kaakati waliyo bannaffe bannamawulire embooko yatandikidde ddala okuvuga Haji gavumenti yo ekuba ab'amawulire ab'amawulire babakuba eriyo omwogezi omu bwe nali mubuuza yanga nti gavumenti yammwe kati ab'amawulire etulabanga abaagala okusuula gavumenti kyeva embooko ejja okuvuga Haji ebintu bino gwalina ku byafaayo ab'amawulire babadde balabe ba gavumenti zonna oba bafuuse balabe ba gavumenti eno mu kiseera kino kaakati enkwata y'abannamawulire wabamu b'osanga nga bayinamu nga bayiseemu nga ya White Way yetya Haji enyumba eyo ya Draper bakatera bakyagiyita ya Draper etunudde mu City Square ye nnyumba embereberye nayakalina mu kibuga kyonna we kiyita nga bw'obeera ku Namirembe gy'olengera bw'obeera ku Lubaga gy'olengera bw'obeera ekibuli gy'olengera bw'obeera ku Kampala mukadde gy'olengera bw'obeera eno ng'ajja kasozi ako ng'ojja Kawempe West nga yonna gy'olengera buli olwetolodde kaakati no bakutendanga nti oyiseemu nnyo nga baga nti oyiseemu ng'eya White Way yali muzungu nga yeyokka eyiseemu buli avudde buli sayidi yalengera gyalaba kaakati bwe yagikyawa bwe yagikoowa n'agiguza omuzungu omulala bamuyita Draper ate oluneva ku White Way nefuuka eya Draper mu maaso gawe ya Draper mu maaso g'ennyumba ya Draper mu maaso g'ekizimbe kya Draper kaakati ate mulimu baswidiiri kale nno omulembe gubaako gwe kuleeta ne tuguwandiikako omulembe ne gubaako kye guleeta ne tubyagala nnyo kale nno enkolagana bw'ebula wakati wa bombi w'ababiri nga bayibuli bwekubuuza nti bayinza okutambulira awamu ababiri nga tebaagalanye nti ate kisoboka
kale no kindaga nti waliwo enimiti wakati wa gavumenti ne bannamawulire. Kaakati kye tulina okutuulamu ddiiro twebuuze nti ddala ani mubi ku munne? Munnamawulire ye mubi oba gavumenti yembi? Okalaba akagamba ako? Tulina okukeebuuza n'okanoonyerezaako kawaako abantu. Kubanga ng'omuntu omutegeevu asindise n'abaana ababo ne basoma n'amawulire, gw'oyina otya okugamba nti oyinza okuba n'ensi eteriko bannamawulire? Bw'oba oyita baati? Lw'oba obeetaaze obayita babeerawo era baba balungi. Olulala lwe bazze nabo ku lwabwe olwo tebaba balungi. Kaakati nno organizations y'abannamawulire eri in between. Etunda obukyawe n'etunda n'okwagalana. Kubanga tokuba bukubi mawulire muwawa, kubanga naye nagasomako mu South Africa eyo. Ekulaga obeera so selective. Onyonyola kyotegedde ku ludda olwogedde, n'onyonyola ku ludda olwadde lwanukula nga lwetaasa, ate gwe n'olagawo ekiki ekya wakati. Naawe ekikyo yagambye bw'ati, n'agamba bw'ati. Kyokka ku ludda olulala gundi yabadde agamba bw'ati, naye agamba bw'ati, naye n'agamba bw'ati. Olaba afuuka digester wa wakati n'akugaayiramu. Neweewaawo wakati waabyo mbi kino kyalibadde kigenda bwekiti, kino kyalibadde kigenda bwekiti, nakyo kyalibadde bwekigenda. Tekikuleeterako ennemite. Bw'oba oyagala kuddamu kwetaasa kwogera kunnyonnyola, nnyonnyola abantu ng'omuyita nga mwogera. Kino wabadde otegeeza ki? Nadde ntegeeza kino wagambye bw'oti, gwe wagambye bw'oti wadde otegeeza ki? Mugenda okubawo nga mucompromisinze. Naye ate bw'obeera wunoga nze saanukulwa, nze siddwamu, sikola kino, kikyama. Tekikwata direction into emitwe gino gyonna ogiraba. Baga nti tuli obukadde 45, tulina emitwe obukadde 45. Naye ng'ogamba nti bwonna obwongo obugirimu bufaanagana. Bwanjawulo. Bugenda na kunnyonnyola. Newankubadde w'amawulire naye yali yeetaaze okubuuza ono n'abuuza n'ono, naye n'abaako ekikye kyagattawo. Nze nalabyemu kino. Naye n'okunnyonnyola kubeere kukulu zaani emiggo. Kugamba tekyalikozeseddwa miggo. Kaakati ate ye bw'anaasobya agikuba. Olwa nti taagambweko mukulu asobya, awo waba tasobya. Awo demokrasi oba tomulaze. Laavu eba teriiwo. Abamawulire abamu bagamba nti bwe batuukirira oludda olwogeddwako lwogere, ate lwolukanga bukanziva wano n'agenda ne sitoola emu sayidi. Era ne kyogerwa nti abamawulire gavumenti yo Haji ebalabanga abawagira Bobi Wine. Nti era embooko zibakubwa nga bawagizi ba Bobi Wine. Ono Bobi Wine wajjo alemererwa ebbuzi okutuga nti lintunuulidde. Embuzi eno n'agisala ng'ensimbi eriiso. Koza araba kyagisala ntunuulidde bubi. Eri bagirinze mu kidaala. Ate kagisala agambe ntunuulidde bubi. Nkuwulira Haji. Kaakati na wano tuleme kwekwasa kuddira Bobi Wine kumufuula buli kintu kyonna kyepakiramu ye. Mufuula excuse. Aba afuuse kyakwekwaasa. Tubudde emabega eri nga abannamawulire tebatulugunyizibwa. Babadde bakubwa. Kyekyo biteekako. Lwaki oleeta Bobi Wine? Munnange kyekiriwo ndowooza. Ekyokubanga kyogerwako. Togamba wano Buganda
yakulembera bannayuganda wano mu Buganda nga tusinziira wano kuba twabisalirangawo wano n'ebinaakola enkole n'ebinaakola ekyoli olukiiko lw'Emmengo bwe lwatulanga ne bateeseganya ne gavana ku lukiiko olw'e Kampala bwe bikkiriziganyizibwako bisanga bikola ebyo bwe twakola endagaano y'olwenda ne baga nti bino byabaddugavu ebyo tebaba biba Bunyoro teyalina lukiiko lwayo olukulu lwaliwo teyalina gavumenti yaliwo aje nga egirina mu ndagaano yaani ya Buganda munange byateesebwanga wano ne biryoka bisaasaanire wano e Buganda bwe twagaana nti East African Federation tetujja gisobola gwe omuzungu sooka otute ffe nga Buganda abakusaba obukuumi tugire ki ffe tuveemu twetwalayo ffe twetwalayo ffekka awo tewaliwo bannamawulire baliwo aje naye wawulirako ava enkole abirwanyisa ate ava ettoolo ebyo byafaayo bwe bityo sibiwulirangako ate Bunyoro nakyo sikiwulirangako Busoga Bugisu kubanga endagaano gye baalimu yeno ono agigaanyimu ayogeredde kyandiba ng'abo abasomye ebiwandiiko ebyo mwe bajja obunyiivu ate ne batukolokota ekisooka byakumwajo ani atabyagala wali owuliddeko nga pulezidenti yeeyisaako etteeka tanze kifeera aliwo buli tteeka lyaleeta limugira ki limulaga nti yasinga obuweereza bwe kati ate ffe twali badde tutya nga tubakulembera ffenna awamu ate ne tusooka kubeera bifeerafeera ebyo ebisomebwa wali ebiraga onagaye bano beesukkulumya basomamu wali engeri gye mwaddukanyakati yali atudde ku ntebe andage etteeka lye yaleeta nga limukakkanya bwe bukulembeze nkutegeera bw'oba oli mu ntebe olina okuteekawo embeera ekulaga nti bannaffe mu kifo ky'okutwebaza olw'omulimu gwe twabakolera okuva mu mwaka gw'1994 paka mu mwaka gw'1962 ne tusiibula abazungu baddugavu bannaffe ne bajja tebatusasudde ekyo kye twakolerera gye bali mwateekateeka obukulembeze ne basanga nga mubakumyekumye bwe bazza okukulembera mwe bakyamu balina kutusaasaanya balina tukola tutya andi bagamba aji mu Luswayiri lwammwe olwo nti okusiima kw'endogoyi ekusamba busambi tteke bwetyo bwesiima anti bwesiima naye ate ng'ekijawula endogoyi nsolo nze gwe basamba ndimu senga zaali ndogoyi nandogoyi zigamba nti munange mulogoyi munange osiimye bwoti naye ono muntu mwana w'omuntu tasiima ajeera bwe kubadde mukumyekumye mukoze amateeka bino bibasanze timwali mubibaze olwedde ng'ate bikola tebasobodde kusiima kye mwateekawo olwo nno tukole tutya naffe tukiike bukiise ensingo oba tulindirira olwaffe lwe tulisiimu abalisiima era njagala okujjukiza katono mu 2003 baffe Ssaabasajja Kabaka yali aweza emyaka 10 ku Namulondo najja lunaku lwa bulungi bwasi ne balukolera ebbowa namugamba ebigambo bibiri ekisooka nomwana Ssaabasajja tebanga yakulimba nti endagaano y'olwenda yavaawo weeri n'eyenkaaga zombi weeziri namu bw'obanga yafa lwaki ogamba nti gano meefuga ng'obalidde ku ndagaano ki tuli mu ya lwenda 1995 nga gameefuga ag'emirundi 10 emeka twefuga 62 okyalukakasa namu
naye bagiwummuza mbuwummuza ne bagikubamu kakalifomu oyo chloroform ono gwe bagiteekamu neegalamira awo. Bazungu eri mu winter bakiyita hibernating ekintu ekigwa cover erinde winter eyo. Ne mugamba nti mu ndagaano ey'olwenda bagamba bakola eya 5 mu 5 bababuuza nti ey'olwenda efudde nti nnamu ne tukola ey'enkaaga mu 2 ntugamba nti tukoze endagaano y'enkaaga mu 2 ey'olwenda efudde nti kubanga era ebyagirimu bye byayingira mu y'enkaaga mu 2. Nkuwulira gwe bw'osaba ku bibira ku ttaka lya Buganda ebibira sikwamalozi 1500 biri mu Eruwa mweyo yennyini tetubibanja era tukyabibanja. Endagaano eyigamba nti Kabaka bamuwadde sikwamalozi 350 biri mu ndagaano ziruwa era nazo tuzimanyi. Kale nno n'olwekyo bino ne booteeka amateeka gajja kaawa naye ate wabaawo eriviirayo n'olyagala. Nze bulijjo mbadde ntegeeza akazinga Buyingo kali closest to Kenya ate kali oba kalina sipaka ya bikaaki nekaba n'ebyennyanja naye buli lwovuba eri n'olabika nga bikubuze gendako kazinga ako Buyingo ojja kuddayo ng'okkuse. Kyetubatukayanira Kenya neyeyagala ekatwale nti kange ne bamala okwegezesaamu wano Entebbe ne balaba nga akagwa Buganda ne batumya maapu okuva e Bungereza ogireeta ng'akazinga akagwa Uganda. Bannakenya wali baddamu okusituka bakijja wali mu bya Buganda. Kale endagaano Buganda gye yakola ye yataasaako. Alizukusa bino aja alivaawa. Kaakati bw'obanga ogamba nti tetwalina kye twakola twatunulanga butunuzi nga balya. Wano olwaleero tolaba Abakyayina bayingira nga Victoria bweyingirwamu omugga Nile. Aji nange kinneewuunyisa kubanga abaffe badduka genda Buwalabu ennyonyi ereeta Abakyayina ebalwa. Abaffe nga balinnya okugenda e Buwalabu ennyonyi ekomawo ejjudde Abakyayina wano bayingira wano balinga abayingira ewaabwe. Kale nno n'olwekyo olaba endagaano eyakolebwa mu mwaka gw'olwenda bwe tutaasiza eno buli kaseera lwe tufuna okwemulugunya tugijjayo ne tugyebuuzaako. Ne munnaddiini kyabudde agamba nti abo obanga weemulugunyizza kabeerako mu Isaayo omwo omulanzi yayogera bingi ku Katonda tolibula kyojjamu. Bino saagala bakaddiye bwongo bw'abantu. Eno endagaano y'Olwenda 1995 eyina ebigigayidinga ng'ate biri mu ya Lwenda biri mu ya 62. Endagaano tuwummuza mpummuze naye tusokoolayo ebiryo ne tubireeta wano. Nkutegeera bwali ategeera endagaano ajja kumuleeta omulala annyonnyola abantu kyaba ekituttinga ekijja okusooka okutukomya ngeri yakufa nga buli ajja sipaaka wezitandikira netulwana toona oli bano bakuduse bagenze ebyo butatunulira ndagaano buteebuuza ku ndagaano ate olina gwozebuuzaako nga tekusula mitwetwe. The master of the constitution who is he? Simutegedde ani master wa constitution wano yani era simutegedde ani jalla jalala ani assassa mateeka mu nkola oyo omukulembeze ow'okuntikko webale nnyo bedda kyenkunoonyaamu akutukulembera woofiisi esembayo waggulu yalina okukakasa semateeka ateekebwa olowooza ennimiro ye mwe yali badde akeera okulima yeeruwa yali badde constitution. Yes.
kano kagamba katya kano kagamba katya kano kagamba tolandukira ku birala gwe onoonyweza ekyo ng'omaze naye ebikolebwa bisimbulizaawa kuba waliwo ebikolebwa nga ne bw'onoonya reference wekiva mu constitution togiraba bw'otogiraba ekyo kyangu Yesu akugambye tiraba mwegamba nti mulaba songa bali muli bazibe b'amaaso mujjale mwerowoozaako nti tulaba kumbe muli bazibe b'amaaso ate senga mubadde bazibe b'amaaso mwali badde mulaba tokirabangako nti abeera ebweru w'ekisaawe yasinga okulaba eggoolo eyali badde enywa eyo ebadde ggoolo eyo ebadde ggoolo n'omugati gwe kyagganya okuyingirayo twabanga tuwagiraje akapiira nga bawagizi ffe tusinga kooki okumanya ow'okugjayo oyo bamugjayo ffe tuba tulaba nnyo akapiira okusinga oli ali wali wakati kutegedde bulungi kaakano oli kagamba nti mwegamba nti mulaba muba bazibe b'amaaso asambye obubi atufiiriza eggoolo ateeka okufuluma mpuliraanyi ekituufu ensonga eyaji nginnyonnyose engeri gy'olimu obukosefukosefu agi ndowooza n'asembayo n'ekibuuzo nga kimu kino nno kyafuuse nsonga mutabani we yatwala omusango n'abawaabira nti obuwanguzi bwammwe mwamubba temwamuyisa bulungi mu kalulu era naga yalina obujulizi bungi nnyo tutuuse mu makkati n'addukayo mu musango nga byalumiriza nti benki okutudde abagenda okusala omusango kuliko abaali babakolera chief justice mwali eri akolera ate gwagenda okusalira omusango bakiyita conflict of interest anaasala atya omusango n'aguggusa obulungi ng'ate agusalire yaliko mukama we era aginakuleetera emboozi gye wakuba nonsensebula nti ate yalabibwako ng'ava ew'omukulu era n'obwo nabo bakyogerako nti waaye waliyokko ebyaliyo nga mwe muli ekijjulo ng'omusango tegunnage nogamba waaye bali balina osisinkana kuba eggwanga likola ki litambula lisigala likola ki awo nno nze nakitegeera naye bo baleka tebakitegeera kubanga yemu ku nsonga gye baawa okuggyayo muki omusango mutabani wa Bobi Wine Kyagulanyi omusango agujja era n'atugamba aguweereza mu kooti y'abantu kakati kanga kandi waddembo ogusala nga tudde wali ne mukyala wange ne tugusala ani yabba akalulu n'ataakabba kino bitulazaawa Haji okujja emisango n'okubalumiriza ne tuwulira nti ate givuddeyo obwesige tewali ababavuganya tebakyalina bwesige mu kooti Haji ensonga z'okujjayo omusango gwa Bobi Wine mu kooti oziraba otya kaakati kankuviirako mabega be bawaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka ky'ekyokubiri ne bamutwala e Bungereza ogenda okutuukira nti baakoze kikyamu mugende wali mu Hyde Park lyekkuŋŋaaniro lya bonna bwe wabaawo ekyokwogera muyogere bajja kubasemba era babawagire naga nti wa toli ku Hyde Park tiye bwetwali tukola ensonga zino okuteekawo gavumenti na biki na biki twakolagana na Queen n'atuweereza Bishop we Kantibale kubanga abasimba emirandira baali bannaddiini ne bajja baleeta ekkanisa naye oluvannyuma lw'ekkanisa bendera ya Seeruutuka empola ey'ekkanisa ne wadde eri kyetulondoola tiyakutte kabaka ye Archbishop we Kantibale ye Ssaabalabirizi ogenda okufuluma ku Morning News nti delegation yafudde Buganda egamba nti bano Ssaabalabirizi yakutte kabaka waabwe Ssaabalabirizi amagandula agatadde ku mugongo addusa agezi wa Queen naga nti mutukola ki
akasaka akamunyenya kubukkiriza nga kava baki mu bukafiiri obanga babitadde kunze okakasa nti eddiini wansi eneeyimirirayo sibaggulu bya misinde so nga batuyita mu mirembe nze akwata abantu ate abantu banakkiriza batya bye mbagamba kubanga bayogererako ebigambo bingi twali tulowooza nti muli ggwanga kkulu erissa ekitiibwa mu mawanga gannawaago naye ati tugenze okulaba nga mmwe bwe tuba tubalanga abakulu ate mmwe bato mpulira kabaka manyie wamu weka weeyo mulowooza gwe twayita jje waffe titwamuyita pazo nebaayo kaakati oli neyeegayirira nga Queen akolaganye ne bakulembeze banne nti mutuweeyo emyaka egi tusomese ekintu kino kubanga ate baddirayo mu bukaawu era ati Dr. luyinza okubeerawo ne babawa emyaka emeka 2 gavana n'atambula wano kyenvudde gamba nti etteeka ekkadde likuzuukusiriza etteeka eppya eritasobodde kukola gavana n'atambula nadde eno nadde eri n'abaga nti bannanga okusala kwa gavumenti ya Hamajesi kwabadde kwankomerero muteesa sakyali kabaka mulonde omulala nebagamba nti okulonda kulagirwa mu ssemateeka nga Queen yatulagira ayamuyita yali ani mpulira era ye yamulondesa nti tisujja bikola ebyo era lwe yagendayo aweeya ekiragiro ekisembayo ne bagamba nti bw'otwesonsaako tukutte mulina kimwagala tetujja kukikola ama muyoole enfuufu ebagimu ogenda okuva eyo ng'alinga kali kazzukulu kange akabonero k'enfuufu baakamukola okulaga nti newankubadde otusosonkereza tetujja kulwana naye ate siga nti tukwagala nnyo totegeera mpulira naga nti munkoze bulungi kubanga bamawanga amalala baali badde n'okunzita banzise nti ffe tutta abantu twabayita kutukuuma ate totugamba kukotta no mpulira kiki ekyadda ku ekyo baali bamaze okulonda olukiiko lw'Emmengo kyobalaba nga bulondebwa abakopi be balulonda olulonde sirulabangako nze Haji sirulabangako gyemirembe egitambula olulonde sirulabangako mpulira nti olugundi lusiimibwa kusiima kirala Haji kiba kyakkuwa okusiima kirala Haji nze bulijjo mmanyi olukiiko omutanda asiima n'agaba obukulembeze era ne kati akyasiima naye olulonde lwosirulabangako olwokuwa eggombolola Ssaabasajja Kabaka yasiimye bwe bakuwa essaza Ssaabasajja Kabaka yakusiimye bwe bakuwa obwaminisita Ssaabasajja Kabaka yagize eki ekyo kintu kirala olulonde kaakati olukiiko luli olwali olulonde bawangagusa Kabaka nga tannalukakasa gavana n'akyukira olukiiko nabagamba nti ati tulina kituyinza kusalawo anti Ssaabasajja Kabaka yetana tukakasa gwe Katikkiro bakakasa nti gwe osoma mu ndagaano nze bakakasa gwe bw'osoma ebyaffe gwabiragira tulina engeri gye tuba tubitambuzaamu paaka gavana yagamba nti abange tegeeza Katikkiro akubire Ssaabasajja Kabaka gwe bagambye edda nti takyagira ki taliiwo takyali kabaka mulonde mulala kale akakasa olukiiko emirimu gigende mu maaso bwe gutyo bweguli kale mu buyinza bwange obwafuebwanga Ssaabasajja Kabaka okukakasa olukiiko lw'Emmengo lw'Obwakabaka mwenna mbakakasizza kale mugende mukolerere eggwanga lyammwe
era Katonda ababeere olukiiko ne lufuuka olukiiko kati weebuuze baali bayogera ku ndagaano yawa simanyi Haji ya Lwenda mu ndagaano y'Olwenda mwe baali basimbuse mpulira kano n'olwekyo gano amateeka ge tuteeka gasimbulwa ate gasimbulizibwa okusinziira ku mbeera ebadde eriwo n'amateeka agatambula. Nkutegedde bulungi Haji. Naye ono omwana okukijjayo mu kkooti ye kyabalumiriza nti mmwe temusobodde era tabasuubiramu bwenkanya. Kkooti tezikyali mu bwenkanya ez'omulembe guno. Eyo ddembe asikotolumiriza kkooti yasaze etya ddeka kubuuka mwala mpulira nga tonaba gutuukako. Kati ekkooti gyagamba yagambye etya okusinziira ku bye yasabye gy'oli akolera oli tewabaawo prediction yonaga nti nteebereza ebyokuteebereza tebibeeramu. Twagala reality. Yaligulese ne gusalibwa yaligulese ne gugenda maaso nga gwatasuubidde mu bwenkanya gwe okitikidde ali spiritual asinzidde wali n'agamba owaayi ono yali akolera oli ayinza omusalira gundi okukola n'okolera omuntu n'afuuka omukulu naye n'ofuuka omukulu oba ozizza musango kubanga oyo gwe yaliko oli yali looya onfuna tiyali mulamuzi. Was not a judge. He was not a judge. Yali looya era namo baabano balaba banna abalala bayogera kaakati naye baakozesa singa banaafuna ne basuumuka ne bafuuka bajjaaji nga bane NRM ebagaana ng'ebagaana yaliko looya wa people power netumukkiriza tuyinza okutunuulira ne dibeeti ye nga yakitegeevu ne bamusikayo ne bamuleeta wa kutegedde Haji awo ensonga ngifunye bulungi. Haji kankusiibuza emmeri emmeri ebadde etwogeza ebigambo ey'Abamerika nti ezze okubasiguukulula mu ntebe mission 221 etuuse pulaani B nga tulowooza yali ya mmeri mubadde mukyasa ffe ng'emmeri ezze mu Mbaasa bwambuuza ekibuuzo nga tuli wano nakugamba ntya anga nti abazungu abo bajja kuyamba mwana wa muddugavu lwakumuyamba basooka okubala ebyabwe baba tebigguke oba oyogerera byabwerere mbw ate twaterese emmundu egindi bakwatire bwerere wagamba bayitawo buki buyisi nga n'emmeri tennajja nkijjukira Afirika gy'osoosaako emmeeri eriko ebyokulwanyisa ebisembayo nga tobitutte Irani mu Mbaasa we twabirabye nga Mombasa yesinga obujagalala okusinga Irani. Twali tumanyi nti temukyebaka musula mutudde lwa mmeri oyo sayansi w'ababisi ba bwongo era kikyayogerwa tibayiseewoko ne bakyabapima bapima distance eriwo omuzungu ye yatufuga omuzungu yetufuga distance kyalale gwe bwe ogitankana atoddukira wa waabwe buloloonya n'abagamba ano nti mubabonya oyo Isaaya wa bannayuganda n'amatwale nkutegeera eri gy'oddukira nga muli bagumu Haji n'emmeri yajja temwatya twali tumanyi mugenda okujugumira NRM kati nze nali wano erayire ate esiba omwaka gwosijjukira bulungi batukubira nti emmeri yaleese yayiye yagobye e Mombasa abazungu bonna bakira buli avaamu ng'agenda kweyanika wali mu kasanaage kweganga balabanga kitalo ndaba kuki bamala ebbanga libamaze ne bagira ki ne bagenda mpulira si gwe gusoose guno yali erudde okujja anti bo basula
toga nti evudde eyo babeera mu Indian Ocean ekuuma amazzi ga Indian Ocean. Tokimanyi olwaleero nti waliwo obugulumbo wakati wa Iran n'Amerika. Mbumanyi obwo. Yes. Tojjukira nti Isirayiri yali egamba nti kanze kambalumbe naga nti tominimizinga Iran wewagirabira walala. Oyinza okukola ekirala ekiyinza okuvaamu n'okututtira beesi zaffe ze twateeka awalala wonna. Omusajja ono azikuba ekireki. Mpulira. Don't try that. Bw'obanga wakitegeerako era ngoga nti bwegoba e Mombasa kale tumanyi kegobya Mombasa. Museveni awedde. Emeri kati buli waboda gwotuulako e Kampala emeri kati eri Malaba nga bwe bukiraba. Nkutegeera. Ne bajjajja bakitaffe bagambanga bwe babagangusa Kabaka bano abanyanya abadinka boolaba bano babanga balwana wakati wa Sudan eyaba Bashiri neye neyabagalanga wansi nebayo bayita abanyanya. Batugamba nti Ssaabasajja kasenza mazigali abanyanya baji abali awo ku nsalo b'ekibege emyaka nayeto nagono gujwa tugenza okutunulira ate ebivuye bunyanya ng'ate balala. Mpulira. N'embeera gye baliko nki ndala nnyo. Kale nno baffe ebyo twabirabako ne tulaba abanyanya. Tewali kibadde kibatiisa. Mwabiraba alabadda. Byazaagi ne byegatta wamu emmeri nejja. Kyenjagala okulaga teri muzungu omwayiza kwetantala lutalo kubanga ba allies ba Africa bangi. Russia mweri, China mweri. Ogiraba? Turkey mweri. Amawanga ago makulu kituufu ogatunuulira. Olwabiri lw'okuba nti obwongo bubuludde nnyo nga buli tusitike muzungu bukwatidde nnyo mu Amerika ne bukwata tebonna bakutagulula kulowooza nti eriyo n'abalala bategeera. Katugezeeko okusomba oyiro yenna atagulula ebyuma ebigombaganye nga bitalaze. Nkutegedde bulungi. Ffe ababeereyo mu ghetto ku kikomando kyaffe twali tugamba emmeeri nejja ate omubanda wa Kabaka n'agula emmotoka etayitamu masasi. Ffe nno tuwedde abatazirina ffe nga tumanyi tuwedde era nga tulowooza pulaani B ekoze eki etuuse. Twalinze Museveni kumulaba ab'omu nnyendo ng'agenda naye sitwamulabye. Besigye yabutusuubiza nga kati tukyamulindirira. Haji nno okweyanziza ssebo ku nsonga ezo. Simanyi oba wali akatalekeka ke twaligenze nako nga tumaliriza pulogulaamu yaffe ey'olwaleero. Akatalekeka baana bange bannayuganda abavubuka mbalaamira akaseera k'ebyobufuzi kaawedde n'ekibadde mu maaso ebadde kkooti. Nannyini kwetikka agatabo ku mutwe gwe n'agatwala mu kkooti. Yatwalayo gaakibi yali amanyi nti ebyetisse tebimala. Mpulira. Bibyo byali tebimala. Yalekawo ekiwandiiko ekisaba nti kaakati nno nti newe mbadde situuka ntuuseewo naye munkumiikiriza bino bituuse n'ebirala bijja. Baamala bitazaama. Mpulira. Ne babuuza ebibuuzo n'oluvannyuma ne baanukula katwongereyo n'ebirala mutuwe omukisa tukole amendment. Ekyo ng'okibalira gundi nti gundi ye mukyamu ani yeetikka ebiwandiiko ebyo. Bo bennyini be baabiri. Oli kojjange looya mutuufu nnyo naye musalirirwako baamutomeza. Segona okutwazisa omusango. Segona yalisoose okuwandiika ebbaluwa
ejjayo omusango gwo kubanga yagugira ki yaguteekayo ate omukama w'ebyobufuzi atajja kuwoza mu kooti yasoose okubijjayo era nakuwanika tolaba mugamba nti ate kale gwese gona n'oli yawandiise dde yatwalayo omusango ng'omanya nti waaliwo okutomeragana awo ku nsonga eyo ey'okuwaaba baatomera mpulira kale nno omusango baguleke asuba obwami teyetta ate gye emyaka 5 giri wala gyatandise dde okudduka tuyingidde ogwokusatu wulira agi kale n'olwekyo mu abavubuka tebaavaayo n'abayita emabega ng'abayingiza ekyambika tubaagala mu 26 mube nga muli balamu nga mukuba n'akalulu era mwe bali maze n'okwongera okutegeera okusinga ku mbeera gye mulimu tuli batukuŋŋaanyizaawo obusobozi bw experience obuwezeewezeeko ye tunaabukola tyagi nga ne ofiisi gye tubukolera ziggalwa nti zitendeka bayiikira ekyo kiseera kijja kukoma bwe kyabalangirira nti weetuli baali babakoze eki ekibadde kibakozesa ebyo kuva eno bweru nejjagali ontuzanyigedde bebagira bebere tujja kugira bebere nawe no ttendekero lino mbadde mbagamba misana tuku kituufu nti politics mwotandise leero era kano ke kalulu kaakasooka naye ejja liri tuliteekaga gavumenti tebaleekaanira mu nguudo n'ojjako gavumenti tosobola togatta Syria Lebanon n'ogigeraageranya ne Uganda kituufu administratively culturally kugamba kyenkisano nti engeri y'okutegeerako obwongo byonna byanjawulo kituufu gw'oli bagamba nti sisangangako ggwanga lifaanana Uganda ku lukalu lwa Africa gwe ng'otuzanyirako Syria eteriyo gyeri nga Lebanon zonna gyeziri ate kale lwaki teyabawandiikako yawandiika lino naga ntambudde ekituufu ntambudde naye sisangangako era kyolaba buli mukulembeze ajja mu Uganda asanga obuzibu lwakwagala kutandikira ku ffe ng'atunula ku nnyuguta eri baani batasisinkagana nti Baganda yabasanga ne gavumenti n'abasanga n'enguudo n'abasanga ne kooti n'abasanga n'ejje civilization bagisangawo abazungu batusanga tuyita bukunya basanga n'obukulembeze weebuli kale nno obuva wansi ddala ebyo bw'ojja nga kyojjiridde kikulema kubanga obuzaale tobukyusa gwerabira omusota gubiika bubisi ggi wali mu nfuufu gwetambulira wali osanze emisota 10 n'obwana bwayo naye teeberezaako eggi baayaludde kaba kalina bwongo okyokuwona oluyiira ate nga giwona gyala buli lunaku nekyo kiba n'obwongo ng'obwo naye mate kitunangamu gwagi sisanganga musota gulinga nkoko nti gulundira obwana bwabwo gutambudde nabwo noli kyebudagamba nti beeranga mukalabakalaba ng'akaana k'omusota kamanya nti oluyiira lujja ne kagenda ne kayikayika wikuula ettaka ne kakka wansi ne gwaka ne gugenda aje olowooza nti abazze okulya bino bye mwatandika n'Obuganda civilization yeeyo tebaba bamaze amaanyi gatya ndabange Buganda bagiridde eweddewo kakati gw'otambulira ku ki zenzija munnangire enzijeo naba bagiridde eyinza okugira neetadda nnyo nga luli okweyazika si sayini ya bugagga neweyazika ekyamuno twebalanga nti ngaggawadde bw'ovuga emmotoka ya Haaji togambanga bali nti nvuga nnene mpuliraanyi buno bweyazike bweyazike kutegedde bulungi naye kyovulolaba nti buli atula ku ntebe asanga obuzibu
yawe abayita bakino batutumya amanya mayitirivu basosoze bemanyi bokka baagala first class biti gwesosoka kwebalamu nti nze bana natambula nti okuva egindi nenva ebusoga yona nenzija wano nenva ekyoli eri waggulu nzoolanya nenzija wano kiki gwe lwaki teweetunulamu ti nga nnyina akamanyiro akanzija gye nava b'osanzeewo be balina akamanyiro pasa babadde eyo yonna basamiyu beka babadde mpulira ekyo kikusookera najja ntya how did I come here nga sinaba kuvuma bensanzeewo nkutegedde haji ompadde obubaka nkwagaliza mirembe amiina na buwangaazi Katonda era akusuuse amiina oddeyo nga buwali naye nja kudde kubanga omutaka ono engeri gye baamuggyeemu oluba lugenze lukendeera era sirya naye bandagidde kunywa nywa nnyo kale olubuto lujjudde mu mazzi era bwonva mu maaso nga ngenda kunywa kikopo kya Haji abasalaamu tubeebazizza nnyo beebale kutuyamba tukuumira Haji n'eri supiidi gye baakozesa eyo ye yali etaaze ku munno mu kabi ye munno ddala yenze Kanka Capital kubanga mbadde mbatuusaako ekitundu kino ne Haji Nadduli olwaleero mbasiibudde mweraba.